Ekisooka okusaasira nnyo bannabyamizannyo bannabitone nti Alex Mukulu nze nkulidde wano nga ndaba emizannyo egirimu oluganda oluzifu n'okuyigiriza n'ebitono naye ng'ate azannyo ekyo ekiri mu reality. Njagala okusaasira bannabitone bonna mu ggwanga gye bali naddala ab'ekitone ky'ebyemizannyo wamu n'Obuganda. Alex Mukulu nze we nasingira ddala okwagala omuzannyo gwe baguyita 30 years of banana. Alex Mukulu yali tazannyira mu theatre ndala zonna okujjako mu National Theatre. Ate musajja era tomala gamuggyako interview okujjako leediyo gwe yakolanga n'awala. Naye omuzannyo 30 years of banana gwe yazannya gwali gulaga gye tuva ne gye tulega. Ayinza okugamba ekigambo obulamu obusanga otya mu gavumenti eriwo n'agamba mulimu peyini n'amasanyu kati gwe ne webalansingira sitole ye. Naye yazannya omuzannyo 30 years of banana abamanyi National Theatre n'ateekamu ebifaananyi by'abakulembeze bonna abaali bafuze ku Uganda. N'alekawo ekifaananyi kimu ekya Pulezidenti Museveni. Bino byonna ebirala ekyobote ekyalutwa Amini Binaayi Salule nga tebirina matu. N'ateekawo ekifaananyi kya General Museveni yali yakajja mu biseera ndowooza bya 9 bwe baseerabidde 91 nga ye yalina amatu. Kati omuzannyo ogwo gwe yazannya ebiseera ebyo nalina puroguramu gye nakola ku TVM n'okuba ziri nnyingi. Ne mbuuza nti asobola okuddamu n'atuzannyira omuzannyo ogwo gwe yateekako amatu akyalina amatu. Nti ye ebiseera ebyo nga General Museveni awuliriza era ng'agamba abantu be bapiisa nti bwe yaguzannyira era y'ensonga lwaki yamuteekako amatu. Kati kinkoze bubi nnyo nali nasaba Kaddu Mukasa Honorable nti mutugambire atuzannyire omuzannyo 40 years of banana. Bonna baali bakulembedde balina amatu oba tebalina. Naye ate nga womanyi Malayika Limawuti n'angamba nja mukunoonyeza mwogeremu. Naye nga ye muntu interview ezabadde akola nga nzigoberera yayimba n'oluyimba olulaleero olwamufuula ennyimba zo ziringa Birifa ab'e Namutamba ne bannakampala nga boogera. Ndowooza ze nnyimba ezasinga okujja ennyo ku ground, ennyimba ezisigadde zaabeeranga mu mizannyo. Naye nga amanyiddwa okukola stage ng'akolera ddala stage eyo ejjayo ekifaananyi kyazannya n'okulaba nga alabika nga omusajja alaga ekifaananyi eri abavubuka ab'omulembe olina kubeera otya. Abamu kufa abaavubuka ku mulembe gwabwe saagala gamba nti neewaana obwa smartness abamu twabulabiranga kwabo buwulidde so kati nga ekifaananyi era kyali reflecting eri eggwanga. Wafiiridde ng'alina ebigambo by'ayogera ebiraga ebyetaaga okutereeza mu ggwanga olumbe olumutwalidde. Abantu ng'abo batono nnyo ye mukulembeze munnabitone era kino saagala kyogera naye gwe tutawuliddeeko nti oba yagenze eggulu oba yagenze wa okusabiriza. Owulidde nti asula mu woteeri tebannalaba mukulu tebannalaba wabula nga ye amanyi nti ebitono omuntu asobola okkiryako asobola okkiweererako abaana mu abataaliwo. Abantu abo baazannyanga emizannyo abaabeeranga ku Pride Theatre awo abaabeeranga ku Riverside eri mabega wa Kisekka kati ne badda ku Party Valley nga bonna bajjuza. Naye kati ebitone byonna byafa kubanga bannabitone baasalawo okugamba nti katusabe. Okitegeera katusabe batugulire emmeesa batuge kati ebitone bwe byafiira awo buyiiya bonna ne bufa. Naye ng'abo abasajja be mulaba abo era abamu bannuma nga mbamanyi basajja bawandiisi ba mizannyo basajja bazannya ku stage naye kati mbalaba nga ebitone byabwe byafa. So tulina okusulayo ba Alex Mukulu nga bagamba nti awakula ennume tewakula eno. Owulidde naye bukyaka wali afa muyimbi yabulwa wabula ddawo. So byenyiza okwogera ku Alex Mukulu abadde musajja ayagala olulimi Oluganda, abadde musajja omuyiiya w'ennyimba newankubadde ennyimba ze si zeezo etwagala ezikuba hiiti nga zirimu ekidongo naye ennyimba ezo ezirina message eyinza okuwulirwa abantu ababaagala eggwanga. Awo wennyini ku nnyimba ezirina message lwaki olowooza ab'ensangi zino ennyimba bwe zityo tetuziwa makulu nnyo nakukopa sitayire eyo ng'ennyimba? Anti kasita oluyimba lubeeramu nnyo eŋŋoma engenza eŋŋoma ndowooza buli omu agitegeera naye message abantu tebalina budde buwuliriza message. Tuvulaba nti n'abayimba nga kadongo kamu kati olwaleero bagenda baziyita hip hop oba ki asobola okugyayo sente kati wakyali muntu ayiyiza baki bantu kuba buli muntu yenna amanyi nti kagenda asabe. So okufa ku Alex Mukulu tusaba gavumenti abantu tebawa kyennyanja ebawa eddobo
Basingana namwe temwagenda kusoma mawulire kufuna ddobo ne baba wabuwisere sirowooza nti kamera zino zaalikoze eki zaali ntunuddemu. Nze gavumenti ngigamba nnyo era sikkiriziganyanga nako okugabira bantu ssente nze wabula njagala eteekawo environment. Olwaleero bannabitone ne wooteeka mu kibuga wifi kibamala okutunda ennyimba zaabwe na biti byonna ku okugu kubanga ensi kati ogenda mu nsi nga Nigeria tebakyakola bivu abaana music bamutundira ku wifi amawulire abantu bagalabira ku wifi kati kino kyokka ekibuga kye kitali mu wifi nze wembeeredde mmeeyo Makindye kiri ku likodi nateeka wifi ensambya ku yessente naye ng'olaba abaana abagenda ne basomera awo abavubuka abatundirawo music waabwe wifi nawandiikira faaza nanzikiriza ne tukola partnership era nga woogigendamu eraba yesimu yannyama youth center ey'ensambya mukimanyi bulungi genda okole interview nga kyenjagala kwe kulaba abavubuka abalina ebitone abasuubula kati music oba ebitone byonna bisaana nga abantu balina data naye nga bw'omanya embeera aba tebalina data. Omuntu oyinza n'omuweereza kagulu nayiti dalingi n'amala kutuuka ku kitongole waakolera wali wifi essaawa 6 n'akuddamu naye nga ekiro kyakeesezza y'embeera gye tulimu. Kati ekibuga oba oyagala okutumbula ab'ebitone naddala bano aba music aba drama ekibuga kijjuze wifi wemba nkuwa ekyokulabirako mutwale kamera zammwe wali ku KCC oba ku American Embassy w'omukaaga ojja kulaba nga abavubuka batudde awo kitegeeza balina kye bakola ki kye balankinga kubanga we wali ka wifi banuunako. So kati ab'ebitono ekibaganya okuyiiya nti tewaliwo abadduukirira abantu babawa petty cash yayonoonye buli kimu kyonna n'abasirikale ababakuuma oli mu kifo ky'okuyiiya yayagala kulaba nga omusirikale amukola ki mulaba kati ebivu nga buli muntu alina akasawo alambula na musirikale kati ebyo biganya abantu okuyiiya naye luli omuntu yamanyanga nti gwe siyiiya sigenda kulya kyova olaba nti mugamba nti ebitone biweddewa n'ennyimba wali mabegako twalina oluyimba omuwala yajja oba yabulirawa lwerabidde n'okwera najjaawo ne bamutwalako ne Nairobi ne Rugo naye kati olwaliro okyawulira oluyimba lwa rediyo okyawulira ennyimba kati abavubuka tebalina nnyimba za mulembe guno ze bageegenye naye ogenda okulaba nga baleese kafeero baleese basu ng'ate bakola tiktok kitegeeza nti ebitone tebikola ki tebiriiwo kubanga abavubuka baali badde generation yamu tebageegenyenga nnyimba kati njagala ombuulire muntu kyakola ekivulu n'atayimba ku nnyimba z'abakati kababe basiniya ateeka okuyimba oluyimba lw'abasudde oba olw'akafeero genda mu masomero oluyimba lwa Ssebatta lwe lukyaliwo ono ow'omukibugaani n'ow'omukyalo telukyakuba genda kuza Bobi Wine genda kuza abaani kakati bw'olabayo oluyimba ki ku bayiiya abaleero oluyimbibwa mu masomero ng'abaana bakola speech oba MDT ekyo tulina challenge y'amaanyi gavumenti yerina okulekerawo okuwa abantu sitete terajja kyagala wabula ebawe eddobo eba improvinze entya kubanga buli weteekawo sseka abantu kati bateekawo ssako era awo ne baliza Alex Mukulu buli ayagenda mu ssako bagamba sente tebazikola ki tebazirabako buli ayayimbira Pulezidenti Museveni mbalaba bonna bataba maki maziga abalala bazirika babatwalako mu ddwaliro ab'amabanja ne badda kati kyannaku nnyo nti abantu abayiiya nga bano bwe batugendako nze sizzenga mukuli naye ndi munnabi ya bitone ndi mulabi wa kadongo kamu ndi mulabi wa music ndi mulabi wa mizannyo kati toli muzannyo okuzannyibwa ku baati balira wala wonna oba mu National Theatre nesigulawo manye emizannyo gy'abakayimbira manye gya free talent gy'abaki gyonna era tolitasobola kundeekaana nagamba kyenjogerako sikimanyi kati nalabanga Alex Mukulu ndaba bandi okuva kw'Emitozi bandi oba mukiwulira Umaru Katumba nendaba Igozinga ejyawali ewaffe ku Hollywood Haperand kati ndi muntu w'ebyo